Mugakulembedde nkyaleero gavumenti ezzizaawo omuggalo akalulu kongedde okufuuka ak'enkalu. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald mwenda mutebi w'okubiri agambye nti kyannaku nnyo nti n'okutuusa leero abantu abaafiirwa abaabwe mu busambattuko obwaliwo nga 18 ne nga 19 omwezi oguwedde ogwa Museenene bakyayaayana okumanya ababattira abaabwe. Bannayuganda mu bitundu ebyenjawulo abasukka mu 50 battibwa mu kwekalakaasa okwaliwo abantu bwe baali bawakanya eky'okuggalira Robert Kyagulanyi Ssentamu yeesembewo okuba President ku kaadi y'ekibiina ky'NUP. Bwe badde ku mukolo ogw'ennyimba z'amazaalibwa n'okwagaliza abakozi mu bitongole by'essekkulu ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe ku mbuga ya Buganda enkulu Bulange e Mengo, Maaso Mooji yagambye nti abantu bangi abaafiirwa abantu baabwe mu kwegugunga okwo abaagala okumanya abaabatta bafune obwenkanya era n'addamu okusaba gavumenti enoonyereze ku ttemu eryo. Sirema kubagamba oba okubategeeza nti tugenda mu kiseera ekizibu ennyo. Era wano we ŋŋambira nti tuddamu okukaatiriza ensonga y'okunoonyereza ku kittabantu ekyaliwo mu Novemba nga 18 ne 19. Ensonga eyo yali nkulu nnyo. Nze ndi musomi wa Bayibuli era buli nkya nsaba Katonda atukulembere atukwatireko atulage ekkubo kubanga ntandise okulaba ekiseera ekijja okuba nga kikalu. Ebyafaayo ebyo byenjogeddeko ebyaliwo mu Novemba, bannayuganda ddala bangi abaafiirwa abantu baabwe era bangi bakyali mu maziga beetaaga okumanya abatta abantu baabwe. Namunsa bw'atyo yasiimye emirimu egikolebwa abakozi mu bitongole bye n'abeebaza nnyo okukola obutaweera era n'asaasira n'abo bonna abafiiriddwa abantu baabwe mu kiseera kino eky'okusoomoozebwa. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza abaweereza b'Obwakabaka. Sitira kufuna kiseera okwebaza abaweereza baffe ate nga nkimanyi nti bangi ku bo bakolera ddala obutaweera okulaba nga emirimu gy'Obwakabaka gitambulira ddala bulungi. Omwaka guno tufiiriddwa abantu bangi batugenzeeko ate mu ngeri etetegeerekeka. Ogenda n'ofuna amawulire nti ono afudde, wayitawo ennaku bunaku omulala naye era ng'agenze. Naye abo bonna tubakwasa Katonda abawummuze. Kalima Kansinje yabadde ne maama Nnaabagereka yasiime nnyo ebikoleddwa byonna era n'asiima n'akoleza omuti ogwa Ssekkulu nga kabonero ak'okwagaliza abantu b'Essekkulu ennungi era n'agabula abakozi keeki y'amazaalibwa. Kamalabyonna Buganda Charles Peter Mayiga yasinzidde ku mukolo ogwo n'aloopera omuteregga nti obulwadde bwa COVID-19 bubadde kyakusoomooza kyamaanyi nnyo nti naye bayigiddemu bingi era ebitongole by'Obwakabaka bigenda kutandikawo enteekateeka ebigwa bitalaze. Ssaabasajja Kabaka weebale kutukuumira mu ssuubi mu mbeera enzibu mu mwaka guno tweyanzeege. Nga bwe ŋŋambye omwaka gubaddemu ebizibu naye Obuganda butuwagidde nnyo ekintu naffe ekitwewuunyisizza. Enteekateeka ze tubukoze ng'ez'ebyobulamu, maanyi terimba, oluwalo n'endala zonna zijjumbiddwa nnyo okusinga kye twali tulowooza. Era Obuganda mukama wange Ssaabasajja Kabaka buwagidde nnyo emirimu gya gavumenti yo. Ebitongole byaffe mu bitongole eyo emirimu nagyo gisigadde gitambula wadde nga babadde balina okusoomoozebwa. Embeera ya COVID-19 etuyigiriza nti bulijjo omuntu yeetaaga okubeera omutetenkanya era embeera etuyigiriza okwetegekera ebigwa tebiraze. Abakozi mu gavumenti ya Kabaka ne mu makampuni n'ebitongole by'Obwakabaka beetaaga okukola enteekateeka ennuŋŋamu kwe batambuliza emirimu gya Kabaka. Emirimu tugikole tuginyirize, ensimbi ze tuba tufunye tuzikwate bulungi.
Abakozi abasinze bannaabwe mu buweereza omwaka guno mu bitongole by'Obwakabaka Kamalabyonna yabakwasizza amayinja ag'omuwenda agabasiima. Davis Kavume yasinze mu kitongole kya Kyabassa yategeezezza nti okukola obutaweera kye kimuyambye okutuuka ku buwanguzi buno. Nsobola okwebaza abakozi bannange bakama bange obwesigwa bwe bantaddemu n'okusiima emirimu gye nkola. Okukola nga teweesaasira kiba kirungi nnyo. Olina okukola otuukiza emirimu gy'abakama abo nga bebagikuwa. Ensonga osanga lwaki badde omukozi w'omwaka guno. Abavubuka mu disitulikiti y'Ekibaale ey'Ekagadi ne Kakumiro balajjadde Pulezidenti Yoweri Museveni abafunire kalakita ezinabayamba okugaziya ennimiro zaabwe bakomye okulimira embuto zokka nga balima mu buwugiro naye bongera okugaziya ennimiro zaabwe bafune ku nsimbi eziwera. Babadde basinkanye Pulezidenti Museveni ku ssomero lya Bujuni Primary School mu disitulikiti y'Ekibaale ne beekokkolanya ebbeeyi y'ebirime egwa buli kadde mu ggwanga lino so nga n'okufulumya bye balimye okugenda okubitwala ku butale bw'amawanga ag'ebweru kuba kulwana nnyo. Otu President bw'oyize n'otambula abakusingamu n'otukulima ebicooli abasigazi bano they are very serious farmers basaba nkugambe era otuyambe buli district Kibaale Kagadi na Kakumiro tuwe tractor ezo zituyambaho to increase the production tulamire kulimira enda kuya tulimire akatale. Ye President Museveni mu kwogera ku eri abavubuka bano abakubirizza obutaterebuka n'abasuubiza okuba kalakita nkyokka bakuziba ku magombolola okwetoola eggwanga lyonna. Tractors, that's a very good idea. Let's finish the elections. We can give tractors. We have no problem. I think the district is a bit too far. Maybe constituency. It's better it is from near. And later on, once the use becomes more, we can even put them at the sub-counties. It's not such a big problem. Sub-counties are 2,000 in Uganda. We can't fail to have 2,000 tractors. That's not a problem. It's not a problem at all. For me, what I want to emphasize to you is attitude change. Abantu kuba kusimuka nkokumukugamba, the rest is easy. Olwaliro Museveni wakusinkana abagenda okumunoonyeza akalulu mu kibuga eky'Hoima nga n'abavubuka kwebali. Akakiiko k'ebyokulonda kateekeddwa okuddamu okusunsula abantu ku kifo ky'ebyobufuzi kyonna singa omu ku babadde mu lwokaana afa mu biseera ebya campaign nga munnamateeka Kalule Cedric Robert bw'annyonnyola. Candidate bw'abanga afudde nga campaign zibadde zigenda mu maaso, Electoral Commission kigikakatako okuddamu okunominatinga omuntu omulala okudda mu kifo ky'omuntu oyo aba afudde. Kati nga bwe kiri nti abantu abafu abamu abafudde babadde bateekebwawo ebibiina bya ddembe okuddamu okulonda abantu abalala, akakiiko k'ebyokulonda ne kagenda mu maaso n'okuba nominatinga ne bagenda mu maaso mu lwokaano, naye nga bano abantu abalala abasangiddwamu mu lwokaano bo bagenda bugenzi mu maaso, bali be bajja ne babeegattako nabo ne bagenda mu maaso n'okukola campaigns. Ng'ebula essaawa 592 okutuuka kulonda kwa bonna okw'omwaka ogujja, enkalu zeeyongedde mu kunoonya akalulu era abeesimbyewo kuba pulezidenti bakyasaggula n'okumatiza abalonzi babawagire basobole okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga. Akwatidde ekibiina ky'FDC bendera ku kifo ky'obwa pulezidenti Nnyini Patrick Amuriati Oboy olwaliro agenze mu disitulikiti y'e Mukono ne Kayunga okunoonya obuwagizi obunamutuusa kuba pulezidenti. Munnakyalo ono nga bwe yeeyita bwe yabadde ayogerako eri abawagizi mu kitundu ekiyitibwa Kasokoso mu disitulikiti y'e Buyikwe, yagambye nti enteekateeka ye gy'alina y'okutalaaga kyalo ku kyalo okusinkana bannakyalo banne okumanya ebizibu ebibaluma asobole okubikolako ng'atuuse mu buyinza mu kisanja ekijja 2026. Mu ngeri y'emu munnakyalo ono yavumiridde nnyo abanene mu gavumenti abasuubula sukaali okuva ebweru n'agamba nti bano basudde nnyo ebbeeyi ya sukaali n'asuubiza nti singa batuuse mu buyinza ebbeeyi ya sukaali n'ebikajjo yakweyongera bannayuganda basobole okufunamu kasente. That sugar, because he earns directly from it, he is encouraged to import it to kill the local industry. People have borrowed money to grow sugar cane. They have tied up their fields. Some have rented land, and now the banks are running after them because sugar cane is drying, over maturing and drying up in the fields. Olunaku olw'enkya munnakyalo ono bakwongera okutalaaga ebitundu bya Buganda okuli disitulikiti ey'Emityana, Kasanda ne Mubende. Ate bo
Ab'enkambi ya National Unity Platform ekibiina ekikulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu bawanjagidde poliisi ya Uganda ekome ku basirikale baayo abasulira omukulembeze waabwe emisanvu mu kkubo ne bamusibira ebweru amatumbi budde nti ebikolwa ng'ebyo biyinza okuvaako ekikyamu. Kyagulanyi olunaku lw'eggulu yalemeseddwa enkuŋŋaana bbiri ne bwe yabadde agenda gye yategese okusula ekisingiro baasazeeko enguudo ne bamusibira ku kkubo wakati ekiro mu matumbi budde. Abamu kibagambye nti embeera eno ebatadde mu kutya okw'amaanyi. Akulira abavubuka mu bitundu mu kibiina kya NUP nga embaka wa Mityana Francis Mutebi ng'olunaku lw'eggulo mu mmotoka ya Kyagulanyi agambye nti mmotoka ya Kyagulanyi yazzeemu n'ekubwa amasasi nga mwali ate nga ne lwe yasooka okukubibwa amasasi ejjinja yazzaako y'omu ku bali mu mmotoka eyo. Olwokuba bakimanyi mbala amaanyi mangi nnyo taagala bantu balage essanyu pulezidenti waabwe taagala bantu balage bamusanyukira bamuwelkaminga ne bwe kiro basobola omusanyukira ne wabanga tabalaba ne waba tabaweevengiddeeko ne wabanga asigadde mu mmotoka ye abantu bamulaga essanyu so ekyo kyatayagala yensonga lwaki atusitokiriza okuba nga tuli wano naye ffe tuli bakakamu ffe tuli bantu bampisa ffe tetulina fuddo ono alinga Ronald nti bw'atuuka mu bokisi tolina bw'osobola kubanga omutema afuna penalty ate tasubwa talina penalty gyakuba wabweru. Kyagulanyi Ssentamu olwalira yolekedde ebitundu by'e Sheema, Bushenyi ne Buhweju gattako lubiriizi okumatiza abaayo bamulonde. Ate abamu ku beesimbyeyo ku bifo by'ababaka ba Paalamenti ku kaadi y'ekibiina kya DP mu bbendobende ly'e Masaka bayimiriza enkuŋŋaana zaabwe okumala ennaku 3 nga kabonero akukungubagira abadde munnakibiina kino Robina Ssentongo eyavudde mu bulamu bw'ensi olunaku lw'eggulo nga kyategerekese nti ekirwadde ekya COVID-19 kyekyamuse. Bana DP abayimiriza enkuŋŋaana mu kitundu ekya Greater Masaka beegasse ku pulezidenti waabwe Norbert Mao naye yayimiriza kakuyegewe oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'okufa kwa Robina Ssentongo abadde akiikirira kyotera. Ssente wa disitulikiti y'e Masaka era akwatidde ekibiina kya DP bendera ku kifo ky'omubaka ayagala okukiikirira Kimaanya n'awalala Judy Mbabaali wakati nga yakulembeddemu banne okungubaga awanjagidde gavumenti ya Uganda ekendeeze ku ssente zeegulamu omukka ogubalagala gwekuba abantu obutata wabula etereza amalwaliro agakyali mu mbeera embi. Judy Mbabaali mu mbeera y'emu agambye nti oxygen afuuse ekizibu mu ggwanga kiyita omukka ogusibwa ne mu malwaliro Masaka taliiyo ekireetedde abantu okufiira mu malwaliro entakera. Ng'ekigendererwa mu kino ekisooka kwe kungubagira munnaffe yafudde gwe tubadde tukola naye emirimu obulungi ate ekyokubiri okuteeka pressure ku gavumenti ya Uganda eteeke oxygen mu malwaliro gaayo. Amalwaliro mu Uganda agandiyambye abalwadde ba COVID tegayina oxygen. Wano waffe Masaka oxygen yaggwawo dda era y'ensonga lwaki abantu bangi abafa. Wiiki eno tuzise abantu 8 mu kabonera nga bonna bafudde COVID. Mbalala abali mu mukaano Jeno Mugisha Muntu Oyera yagenze mu disitulikiti y'e Kamuli Kaliro ne Buyende mu Busoga. Lieutenant General Henry Tumukunde Kakurugu agenze mu disitulikiti y'e Iganga Namayingo ne Bugiri ne Mayuge era nakyo nga kiri mu Busoga. Yoweli Museven wa NRM wazzeeyo mu disitulikiti y'e Hoima ate Joseph Kabuleta agenze mu disitulikiti y'e Kyenjojo ne Kyegegwa. Ekirwadde kya COVID-19 lumala abantu kyongedde okuteeka ensi yonna ku bunkenke era amawanga agamu ku lukalu lwa Bulaaya gasazeewo okuddayo ku muggalo mu kiseera kino ng'ebikujjuko bya ssekkulu bikubye koodi. Gavumenti ya Italy y'emu ku ezo ezirangiridde omuggalo ku ggwanga lyonna okumalako ekiseera kyonna eky'ennaku enkulu ne mu kwaniriza omwaka omujja ogezaako kukakkanya emisinde ekirwadde kino kwe kisaasaanira. Mu muggalo guno abantu abasinga obungi balagiddwa okusigala ewaka ebbala n'ebirabo by'emmere biggaddwa gattako amaduuka agatunda bintu bya mugaso nnyo. Mu kiseera kino abagenda okukola beebokka abagenda okukola emirimu gyabwe egimanyiddwa egya ofiisi be bakkirizibwa okutambula mpozzi n'eri abo abagenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi n'abalina ensonga eziteebereka nga byo ebyokukyaliragana n'okunyweza eŋŋanda nga bwe kitera okubeera mu gganda lya ssekkulu biweereddwa okwetoolola Italy yonna. Italy y'emu ku mawanga ga Bulaaya agakyasinze okukosebwa ekirwadde kino kyakatuga abantu 68,000. Ssaabaminisita w'eggwanga eryo Giuseppe Conte asabye bannansi bamusonyiwe okubazza ku muggalo wabula nti kibadde tekyebeereka kubanga bakugu bakizudde nti singa abantu balekebwa okutaayayamba ebikujjuko bya ssekkulu ekirwadde kyakwongera okusaasaana.
Mu mawanga amalala Bufalansa nabo bali ku bunkenke oluvannyuma lw'ekirwadde okubaka omukulembeze waabwe Emmanuel Macron ne gye buli eno kikyamugaaya era yeyawudde edda ku bantu. Germany, Netherlands, Austria ne Sweden ge gamu ku mawanga agazzizaawo omuggalo n'obukwakkulizo ku ntambula z'abantu olw'okwerinda ekirwadde kino ekyongera okukambwala buli lukya. Wabula abakulembeze mu mawanga ago basuubiza bannansi nti kano eddagala erigema ekirwadde ekyo ke lyazuuse essaawa yonna embeera egenda kudda mu nteeko.